Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni muyina maaso awo ng'ate atabukidde abali b'ebisiyaga ate eby'ebipya bizuuse ku mwana muwala Gloria yafiiridde mu ddwaliro e Dubai. Abasawo boogedde Rema Namakula, Eddie Kenzo, Nyamutoro, Dr. Muza bannange nabo mbayina maaso awo fulufiga naye avuddeyo ate n'akakasa ekiriwo. Mugamba mutya mwasibye mutya abantu bange, kansubire muli bulungi ba mikwano ng'enkola yaffe mbasaba vidiyo eno mugimpere like era n'ensaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Sovia News Extra nti mukwano subscribinga era onyigende mu notification bell olemesubwanga byonna byemba nteekayo wano ku Sovia News Extra. Nenyongera okusabira mu mwena abalwadde abakosefu nti nsaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano. Sheikh Hamad Kakayire onono nga musomi wa dduwa era ng'akola ku nsonga z'amaka, oyagala kugenda bweru bizinesi zo tezitambula bulungi mukubireko ku nnamba ye y'essimu weeryawo. Omukulembeze w'eggwanga munnanga ate atabuse kwabo abali ebisiyaga era nga bino yabyogedde wali e Namugongo ku lunaku ate olw'okujjukira abajulizi. Kale katusooke tumulabe ki kye yabagambye ate tusobole okweyongerayo ne Rema Namakula nga tunka ne Eddie Kenzo. And those people who are just talking outside there, I normally follow what they are saying. Like on the issue of the homosexuals. They talk so much, this one, that one. They don't know that Uganda is a land of martyrs. If you want to play around, you play around with Uganda. You will Bye by'omukulembeze w'eggwanga nga tubitadde ku bbali bwe nti ate nkuvuze butereevu paka wa Rikimani. Munnange ono ye yavuddeyo olunaku lw'ejjo n'ayogerako ate nga ate omusezi agula essuwaani omanyi agigula n'akugamba eno ngenda giyiirako bantu ate n'ogutali musango osinga aba avuddeyo n'ayogera amazima. Munnange Rikimani naye yavuddeyo n'agamba nti okwekaza kibi naye munnange akawala kashiira gashumba kansigalamu ate ennaku zino kayina ennumya gye kamulumyamu ate munnaye kafunye n'omubiri kati simanyi oba Rikimani yali akakuluusanya nnyo munnange mu nsonga ziri kuba okuva munnange bwe kavaayo ne kawanika kaafuna omubiri bwe nkuzzaako eno ku bakaabi munnange nno taata n'omwana bano nno balina empaka z'okukaaba era nga bo badde awo ne bagamba kati katukaabire ku bajjajjaffe abaafa. Munnange nno ne batandika ne bakaaba amaziga agali siriyasi. Akatambi kayina mu maaso awo nga kalimu eddoboozi ate katusooke tulabe Katemba atali musasulire bannange kale oba yenensi etutwala luddawa taata n'omwana oba kikibuze mbu bakaabira bajjajja baabwe abaafa bannange amaziga agali wano katulaba akatambi twabagambye ffe tuva mu bbanga ne tukaaba tusonda amaziga g'abajjajja baffe abaafa ne tugasoma tusobole okukaaba kimaama tukaabe kimaama tandikukaaba kaaba nnyo kaaba kimaama tukaabe banange temomulanga kimaama temomulanga tomusirisa muleke tukaabira ffe ensonga bajjajja baffe baafa ate dda betutwalaba nebetwalaba bonna baafa yongeramu kaaba tegamala amaziga tegamala tukabire bajjajja baffe bonna baafa batulekawo yongeramu kaaba kimaama kaaba bwe tuvaako ew'abakaabi ate nkongerayo ewa Kanale Mugume ono nno munnange avuddeyo n'alaalika kasuku n'amugamba munnange yeesonyiwe amaka ge ye yamanyi wa controlling amaka ge waba ng'awulira ayagala okutugonyola ebintu by'amaka munnange naye alina omukyala ate agende akwasaganye oyo. Manyi kasuku yavaayo awo n'atokomoka omugambo ku nsonga z'abafumbo munnaye Kanale Mugume agambye weesonyiwe mukyala wange twesonyiwe ffe tumanyi gye twava mutulabidde bukulu obusungu wammanga buli mu kika kya waggulu era munnange kasuku bukyatema omugambo leero yatemyemu guno bwe nkongerayo ewa Rema Namakula munnange yagenda n'apafominga ffenna twabiraba wali ku kisaawe kya Hamu bannange abaana kye bakola Rema Namakula ate tebaamuzizaako Eddie Kenzo kyokka bambi nga Dr. Muzaali wali musajja wattu atudde wabula ng'awulira kimu Kenzo ekifo ky'okuwulira Hamuza ne Eddie Kenzo naye n'asumulula n'alangira Dr. Muzaali yamubako Rema Namakula katulaba akatambi ka Kenzo ate tusobole
naye twongere okuteeka Dr. Muza Musaala ne Nyamutolo kubanga ssaawa zonna baalifuna pressure ate gwe bateetegekedde. Eddie Kenzo munnange ye Rema yamusigalamu. Kansooke nkuteereko akayimba ke yayimbidde Rema Namakula. Keko no munanga ate akatambi ne mama ne Eddie Kenzo nawe no toweera walito mayinzi no Rema Namakula yazini Dr. Muza sokode mu kuyimba bakunzi bako bakutwala ate ngo ina Nyamukenzo eyatuzalira omwana omulenzi era nga bo bashosho inyirozi kyenalabye nganze bagenda kulwaza Dr. Muza omutima ate kwotadde Nyamutolo kubanga Rema Namakula wagenda ku stage ekifo kyo kuwana Dr. Muza badda ku Kenzo wagenda ku stage ekifo kyo kuwana Nyamutolo ate badda mu kuwana Rema Namakula kale bwe nkuzaako eno ewa Fulufiga munaga mazaka banga ngavuma Rema Namakula ne banange yaleta sente eno kale tetuli kusonyiwa munange Dr. Muzanga asinkana Fulufiga ku kisawe kya Hamu ng'amuwa omuthimbi ate mulowooza Fulufiga teyakyuse edda jjukira bulijjo abadde ali ttiimu Nyamutolo naye mama kati ali ttiimu Rema Namakula era agambye Rema Namakula ye yamukuza nange Fulufiga era tukakasiza n'agamba mbu akakabina kake era mbugenda weetegereza ennyimba za Rema Namakula zonna ezasooka mbu kuva dda ng'alina nnyashi ate bulijjo yamuvuma okwambala akabina kati kwa Fulufiga ewatuufu agwawa naye ng'ate we tuli mu sayidi ezeeyo bwe nkongerayo ewasire Queen Anita Fabiola munnange oluvannyuma lw'abantu okumala akabanga nga bamujereka mbu tasobola kufumba tasobola kulima talina kyasobola wamma okuggyako owasire Queen munnange olunaku lw'ejja ate bwatu abantu yavuddeyo n'abalaga macuwa nga w'omulabaawo ng'ayunja ettooka ka vidiyo kabadde kawanvu nnyo naye nkasazeeko obusazi ettooki yalitemedde essaawa nnamba naye munnange ekyomukisa omulungi ate yamaze n'amaliriza era bw'atyo n'agenda n'awaata n'asaaniika nga byonna munnange agezaako okulumyamu mwenna abagamba mbu basire Queen tebasobola kufumba bamanyi kusosola njala bamanyi kukola kyabagambye baddiya ye yajja kufumba teyajja kukyala wa mwami obusungu wamma bwobadde bungi nnyo nnyini ddala nti omulabaawo emikono giringa emirwadde naye yamaze n'alitema kale we tuli mu sayidi ezo so gwe wenna munnange abadde omusajja ng'oyagala okuwasa Sire Queen ne wamma ng'abantu bakutiisa tebakutiisa basire Queen bakolera ddala emirimu nga bagadde wenkongerayo ewa Andrew Mwenda munnange ate naye n'omuwayifu baalabiseeko we bakyayongedde okulumyawo bonna abaavaayo ne batakomoga omugambo mbu wa sayidi eri akwasaganya basajja banira munaye ne mabegakaawo baavaayo ne bamusibako ne Eddie Kenzo mu bakikwasaganya ne Eddie Kenzo ne bannange bashosho inyirozi bo tebatudde wamma bwe nkuzaako eno ewa Gloria ono nno nga yafiiridde mu kibuga Dubai munnange ekituma Gloria kizuuse abasawo bavuddeyo ne bategeeza nti kansa yamuluma kyokka ate newankubadde abantu bagamba mbu akaweeta ke yali yateekamu aka family planning ke kamuviiriddeko obuzibu nze kambasibire wano akatambi kalina maaso awo ate nga nagudi tukakasa omukama abampeere kyonna kyemusinga okwagala bannange Katonda yabavuddemu n'enzija Dubai Katonda yabavuddemu n'enzija Dubai muvayo kutema mali zaako bw'obanga oli mu overstay genda okole outpass ogende waka ani yakugoba ewammwe kati waliwo kana akawala akalala we mutegeneze kagenda okuddako okufa kano ke bayita simanyi kamakirini biki bugenda ne bunywa enjaga ne bunyunyuta bonna tebulya ne bunywa omwenge ogwa layisi tebulidde ne bwagala mbu buveeyo mufe tubulumirirwe
Rest in peace Gloria, wali mwana muto, ebikazi kirayika ebisirusiru bye byakuwabya. Nsaba omwoyo gwo Mukama Katonda akulamuze kisa. Ekinumye mu byonna. Doniasia. Kyekyaso omugenzi wa mekituufu kwabyoyogera byonna bituufu. Ekituufu kiri nti ekyaso omugenzi ekituufu tetukimanyi. Kubanga ne report gye bayogera ya kansa tetunagiraba. Naye nga akaweta omugenzi yali akalina kati tetumanyi kansa ye yamuse kaweta ke kamuse. Naye nga siriimu taliimo kubanga amalwaliro ga wano kasita bakusanga ne siriimu muganda wange. Bakudipotingirawo nga lumu January. Ashtage. So kati bwekitibwe kiri. Naye banange gwali e Dubai ng'obonaabona ddayo ewammwe. Teri yakugoba wammwe. Temugenda ate kutuleetako kajanja. Munange tulina ebizibu tubonaabona. Weebuulirire weka. Tuula wansi mu bed space. Obuzibu bwe mulina mwabeereetera mental, simanyi mental disturbing. Omuntu n'okeera ku makya ne weegaata n'abasajja mu bed space gy'osula buli musajja ne weegaata naye n'okeera. Omwana twali mukunkubire. Sheikh Hamad Kakayire ono nno nga musomi wa dduwa era ng'akola ku nsonga z'amaka oyagala kugenda bweru bizinesi zo tezitambula bulungi mukubireko ku nnamba y'essimu weerya wati wama ofune ebisingawo era gwe wenna ayagala okulanga naffe wano ku Suvya News Extra ennamba weeryawo ya WhatsApp munange jangu ate twogere ebisingawo tutandike tulanga bizinesi obadde otya.